ekyo simanyi kuba kino ekibiina bye kikola baddaye ebintu bino muganda wange the red zone nayingirawo oye kabaka wa YouTube banange mufollowing channel the red zone amanyi okumpa ku sente nengula data so mufollowing channel yo fe ku YouTube Edigalo nayingirawo Edigalo chicho wedo olinze live ngo ga lero ngo okedde badaye mufollowing channel yo mugende musubscribing ku eyo channel je bayita the red zone saba abo tebalina bya kukola katubaye ku content fake content kati nze shamandeke American foreign police atenzire kwabo bayina kwogera kunzo ku trending tebalina bya kwogerako so abo tubalekereyo bwe batyo katonda abanga akulinyisiza class nofuna abakulyako baleke bakulyeko kubanga katonda yatutonda nti buli omu ayina kulya ku munne kakati abo bayina kulya kunze so feka tweyongereko tuli kirasi ndala muko twogera wano ku UN chata kati ero tugenda kusoma American foreign policy egatira ku golodi wa Uganda yo Museveni je yagize ejo twabadde ku UK chata je twabadde ku kakati atenze nanga atenzire mu replyinga kwabo annange iyo kirasi yonna givako ne katonda abanga ansumusiza muko nga balina okunkolerako gundi ne bafuna ku trending ne bafuna ku likes ne comments alhamdulillah tuliko banji kuno naye I am the chosen one so I thank God for that and it is because of you my followers mwe munfudde kino kyendi era nsaba katonda atuwangaze fena twegweko mu New Uganda tuve kusomera waneno kugondi kuba mu New Uganda nina plan nene nnyo eri ba followers bange njagala mbere nga nkolayo zino zigundi zino baziyita batya zi seminars nga oyita abantu no basomesa awe tugendo teka sente ebbeyi ezanye etya kya bugaga kikati ekiriko ebyo byenjagala tuyigiriza abantu so ye plan yange mu New Uganda ne kati wano sofa wetuli kati tuli mu kusoma policies kuba nabagaye Museveni ali ku age yakuwa era lunako olwaleero tetugenda kulwawo nnyo kuba American foreign policy eno yo eri straight unlike eya Bungereza nti ogenda kuteeka mu history mungi ojoteekemu biki bingi eya America ye eri straight we kugamba kino oshegera account njimanyi SD King yabadde kibagitutte tugenda okukola njaga tusome ku American foreign policy American foreign policy eno yo nabagambye nti yo si eri eya Bungereza we American foreign policy yo etandikira mwaka gwa 1962 wetandikira kati awe mbadde njagala tujje tugivuge paka lero we tuli ku golodi mbalage ki ekigenda okuddawo mbalage lwaki revolution ngenda kulaga ekintu kibaita democracy and human rights revolution yafe wenyini we yayita nga mukirimu eno policy then mumanye consequences ezigenda okudda ku Museveni senga akwata mwaka akalulu okitegeera kuba revolution yafe yayita mu democracy na human rights naye tuina gundi bbiri ezibyogerako tuina the royal charter ekyogerako royal charter eno nakugaye essaawa zino wetuli munange ebyo gwe bitwe bibiri naye regardless we move fete tudda ku ebyo kubaluza so toddanga kubaluza weyongere banange eno nga tetunagenda maaso kamba weyo kano kagundi olaba revolution we tuli essaawa eno tulina abantu nga bo content waabwe atambulira ku balala kwessaawa eno oyo kati kwe tuyita gasiyo bakasasiro weyongere lwaki otuulawo osanga we bavoola weyongereyo okitegeera nze essaawa eno nabagambe ffe tulwanyisa fisadi gye tuliko fisadi democracy gye tuliko zenkwezenge ezibeera zitwekwesemu nga zaagala okutwala obuyinza zahalalwika n'akabinjake kati account gy'oyogeddeko siina na budde bumwogerako mba mmuwadde hype okitegeera kati mu kifo ky'okkuba bazahalalwika abatwekwesemu ate kati nzire ku abo abatamanyi na kike balimu nga newo naamubuuza ku values z'ekibiina nga tazimanyi okitegeera so nsaba abannange mwewe class nammwe ba followers bange just mbawa ku magezi mwewe class si kutekuba kwematira just kubeera kumanya level zo kati ku revolution we tuli already eyawudde ba dwarfs eyawudde n'abamanyi
kati gobanga omanyi ate n'otulamu abo we bavoola then yakati naawe bogenzemu eyo kirasi eyaabwe kati gwe kyoba okola werinyise ku kirasi fa bakubaza haluli katulwanyisa kintu kye bayita fisadi democracy tutaasa kibiina kati bolo okubanga yitamanyi na core value fe tuyimiridde ku core value gye bayita integrity gye tuyimiriddeko kati yo jja mubuuza okudefendinga ekibinja ekyo oyimiridde ku ki bazze wanene jjo mwabalabye nga batagala butagazi nga ne core values tebazimanyi ez'ekibiina kakati be abantu bemwogerako respect commander Jamushidi nga ne core values tebazimanyi bonna naye nga bawoza kimu zahalwika imama Kampala olwaki aina amaanyi gatambulyako so gwewe kirasi we are defending the party tojjamu paka nga tutuse ku kinyusi kya kino ekintu nkiddamu gwewe na wenna ng'okutte bakansala azaabo tojjamu kubanga buli lunaku bakola bi statement eby'ekisiru ebitagatta buli lunaku bakola bi statement eby'ekisiru we are defending the party we are not destroying the party we twali tukuba mpuuga waliwo abagambanga tukuba kibiina baaliyo okitegera essaawa eno mpuuga kikyakola fisadi democracy no webe ekola ate kati muntu tutera mu fisadi democracy tujja bimalirize eti kati soke togere ku American foreign policy then tujje tumalirize ne fisadi njagala kubalaga fisadi democracy ne ekola etya fisadi democracy tekolera mu NRM ekyo tebakikulimba fisadi democracy ekolera mu opposition essaawa eno opposition eri mu Uganda yokka yagala obuyinza obwaddala ye National Unity Platform kati ebibiina bino tebikola vetting byakutta abantu baabwe beesiga ne basindika mu NUP yensonga lwaki tebalina vetting gye bakola bali abo babuzaabuza okitegera lwaki balina ensolima zaabwe ze baatusindiseemu kati ffe tukuba nsolima tetukuba pate tutaasa pate so tojjaamu ku kyokola tuyimiridde nkugambye ku core value gye bayita integrity kati okujjako ne bali abadefendinga nga balina core value gye bayimiriddeko ne wabanga talina core value gye ayimiriddeko mwana wa mama tojjaawo those are distractors okitegera kati ensonga lwaki tuwadde content nti kati bo boogera kuffe ate ffe twogera ku bali abanyampi abali mu kibiina so ndowooza aba difference eriwo kati golede olinye kirasi oli ku integrity kubanga bakansala bazze leero Farida Nakabuga atugambye nti Lukwago yabitandise nabo kabajjo bye babadde basirikidde kitegeeza ki nti diru zino babaddenga bazikola okuva bagenda mu kanso kati olwokubanga Lukwago abalabisize okwagala okubirako ekibiina kyaffe kakati nabo kabasirawo bakole ki boogere Honorable Ssenyonyi we yalabanga ekintu ekigwawo kyonna yakireetanga mu public ne tukirwanyisawo at its early stage njagala mujjukire bali batwetera ekiteeka kya UPDF yakireeterawo ne gwaka okitegera ntusobola okukidefendinga ne UN twamaliriza ebiyingiddemu essaawa eno kiri mu kooti nakyo kibabuze n'okugazeetinga kati bano bayimirira ku principle ky'okubikweka leero bakugamba nti Lukwago aba yabyogedde nabo kabaveeyo bakugambye ku mwala gwe Namuŋŋoona close to 70 billion Uganda shillings ze bakozesa ku mwala gwe Namuŋŋoona naye accountability teweza na 1 billion lwaki babadde basirise up to that stage bakita integrity twabasindika kulabisa bo begatta kuki where is their integrity a core value under drips as a national unity platform so tojjamu mwana wa mama paka bakansala bano nga tutegedde ensolima zino ezitulimu bajja kuvayo abamazima bajja kweyawula ebyo Moshi byali mu kanso mbwa akulaga mbu yekalakasa gwe lwaki wawaddeyo amanya gaffe biki ebyo nabyo Moshi abazanya politics ekyo bakita politics at play kyali mukola okitegera bye bya parliament bino Balukwago basemuju nganda bye bakangakanganga nga babagamba tugenze kakati era awedde Museveni awedde bamaliriza ki ng'ekiteeka kya Museveni bakiyisiza gwe Munnayuganda ne bakulaga nti kakati wano katugende tukole kino naye ng'olwedde omusajja bamuyisizaawo okitegera ne bakugamba leero egirimiti teri kugikwatako teri tugenze tumaliriza tugenze nga katogo tutokota twokya okitegera tusirirawo ettokota okitegera we bamaliriza mu parliament ne bateekawo comedy staged comedy we bamaliriza nga omusajja afunye kyayagala okiga naye nga tagenze ku principles eza democracy nti democracy is a two-way sword eina opposition ne proposition senga mufuluma kitegeeza democracy takoze eki taparticipatingidwa wabula bano babeeranga ogwe ne bakuterawo illusion tutugenze kulwanirira ekintu kireme kuyita so nga balina kufuluma bufulumi butabeerayo ekintu kiri kireme kukola ki kireme kuyita kati bye biri mu kanso essaawa eno bye biri mu kanso bali mu comedy bakusiriwaza twagala the real truth gye twagala okitegera ekintu ekyo simanyi oba kwendi tutapinge ku screen eno tulabe kwendi tutandike kwanjaga tutandike American foreign policy then tujja kumaliriza n'ekyo ngenda basomesa fisadi democracy nga wakola okitegera
ngenda kubasomesa fisadi democracy naye mbagambye gwe wena ayina gwe okutoba okutte kansala nyweza woba okutte kugulu n'okubiri kukwate abo babbi paka nga bazze ne batukiriyalinga we batakiriyalinga ezo statement ze batuleetera musimanyi yabba zino yabbye zino yabbe ettaka bagula n'ettaka lya KCC najja ne mbagamba nti World Bank yakwata sente million US dollars lukaaga neziwa State Council nakibasomesa wano nezibalaga sente ezo bagula ettaka lya Kiferembwe Ddundu naye baali sirikira nti ettaka eryo lya Kifere essaawa eno tetulina nayo tuliwa kasasiro kati wano na ani lwakuba sinanga ekijenzanya bu video buno batandisewo bennyini okujja okweraga nti no babadde bakola tubadde tufaafagana na Elias Lukwago ngabo basirise tebanyega kati essaawa eno Lukwago abalabisizza ate nabo bakola ki nabo bajja batulaga nti no Lukwago mukyamu sente ezo najja nenzibalaga nenzikolera ne video nembagamba World Bank yawadde sente ab'ekiteezi before nga kasasiro otannabayiikira World Bank baba miliyoni lukaaga eza dola okitegera yeza dola sente bazibba kuba kwaliko okukola enguudo nga kuliko okutereza landi oyo kasasiro oyo nga tannakuba na bantu sente bazibba kakati olunaku olwairo bakansala we bakugamba tibagula ettaka eddundu bagenda otuukayo nga Elias Lukwago yagula mpewo baali bakola kiruli so tosiiwaziwa mwana wa maama w'okutte weewo gweva kuba n'abawumba tuutu abakugamba muno mukuba kibiina tudifendinga kibiina okitegera tudifendinga kibiina tojjaawo naye kyenkusaba kiriki bali batwale nti low class always mu class ezimubeeramu tulina P2B wano ku app tulina aba P2B tulina aba P2A we are infinity class batuta infinity class kitegeeza ki nti waggulu waffe teri yaaliyo kati gwe tosobola kwogera ku bantu bano abakuli wansi oli wa infinity class gwe kyambale bwoti omanye nti kuno ku app yonna fe tusembayo waggulu era ekitulemye teri mulala akisobola kati gobanga owetaddemu ekyo nti ekitulemye teri mulala akisobola kati kitegeeza oli kilasi ndala kakati atotandika okuyomba n'aba P2A n'aba P2B please namwe temunyiiza ate baana ba infinity class toddamu baana ba P2A na P2B baleke gwe balina ofunirako content wabula gwe kyoyina okukola lumba wali tukuba mutwe tukuba mikira tukuba mitwe kusaanyaawo zahalulika ajja tubulya sente zonna zenna ettaka ly'ekifere libaagula sente zino lwaki badde nga babisirikidde answer gye twagala ye answer kati batunyonyola bwamanya Lukwago yafulumiza mafubu simanyi biki omwala tetwaguwa amisi tebatunyonyola tubabuuza ebbanga lyonna lwaki mubadde musirise awe wali ewaffe tebakudaivatinga okitegera tebakudaivatinga mwana wa maama ekibuuzo ekyaffe kiri nti Honorable Ssenyonyi we yalabisa eddwaliro ly'e Lubowa mwe mwali mukola ki Honorable Ssenyonyi nalabisa airlines mwali mukola ki okitegera ekintu ekyo Honorable Ssenyonyi nalabisa emivuyo ejali gikolebwa mu parliament awo mu office ya Mpuuga mwakola ki kakati ero batugamba mbu bulijjo asirise kati nabo kabamwanike tutegere revolution nabagamba we have to understand the revolution. How are you going to understand the revolution? By understanding the policies. Revolution is a yayitamu policies etwayitamu human rights na democracy. Human rights na democracy kino kizuulirawa. One, wolaba omuntu yenna nga alumba omuntu amukuba nga tewali nsonga nga Zahaluka kyali akola nga ataddemu ne ssente bakube Shamimu Malende ne tubabuuza Shamimu Malende mumukubira ki nga bakugamba nti mulwadde ne tubabuuza mukubira ki omukyalo yo nti mulwadde. That is not the answer. Someone is stepping on someone's human rights. Dembele okulwana gwa musango kikubisa muntu noteekamu ne ssente noteekamu Sauda Madada ssente agende ne Dubai agule abakubola okubanga Shamimu Malende mulwadde. Tugamba eyo si nkola ya National Unity Platform tukuwa paka kuwulira bubi tojjaawo kyoliko kituufu ne tubabuuza nti sente ziri muzisirikidde under our core value tulina ekintu kye bayita discipline n'olangira omuntu amagufa mbu yafiiriddwa taata we n'ataziika ddala empisa yaffe okitegera discipline z'empisa n'ogamba omuntu teyaziise taata we mu mulwadde era yeetaaga kujjayo olwokubanga taziise taata we. Is that discipline? That is indiscipline. So kakati ogenda kusanga omuntu nga akugamba mukuba kibiina. One, ekibinja ekyo kyalaga indiscipline. Eyo core value yaffe bagimenya. Two, they are not reliable. Number three, their integrity is now in doubt. So tojjaawo wabula kyenkusaba ki aba P2A n'aba P2B mubaleke boogere kumwe kubanga muli kirasi nnene. Wobasanga nga bakoledde live omanya kyekyo kyofuuse oli kirasi nnene. Womusanga nga akoledde video don't even comment manya oli kirasi nnene. We are called infinity class. That is who we are. Tuli infinity class wano kweno app fe tutopinga buli kiremye yenna
fe tukimaliriza wabula yate ekitulemye teri asobola kimaliza kubanga bo bali wansi waffe so ekikyoba wetwalamu kati gwe bana kusanga ngo replying anti eri bali mukunjogerako ona ali mukukuba then kati gwe infinite class obo ogitegeera oba togirimu okitegera ekintu ekyo so mbasaba ki nsaba nnyo ba comrades ababeera mu eno class don't reply lower class revolution eno tulina gundi bbiri tulinayo abakulirwa chairman Tamale Ibura tulinayo n'abakulirwa Nalukwago tulinayo the professionals tulinayo n'abaneekolera jange okitegera kati ffe class yaffe tukulirwa Nalukwago okitegera yakulirwa ba professionals we are professionals mu kye tukola okitegera media tugimanyi kakati muleke kulumba ate banene abantu abakulirwa Tamale Ibura iyo category temugirumba mugireke so we are two classes kati gwe kitwale nti okuliwa Nalukwago kati wakusanga nga gwe Nalukwago ate oyomba nono wansi please awe bacho oliko tokitegeera okitegera so revolution bwete weri revolution mulimu ababoda mulimu abataxi mulimu abapota mulimu abatambuze bigere mulimu abatembeyi mulimu abasaluni iyo category mweri then mulimu ba lawyers mulimu ba doctor mulimu ba nurse mulimu ba teacher mulimu ba pilot buli omu these are the professionals benjogerako okitegera naye ekyatugatta ki kyekizibu ekituwonyabonya fenanti Museveni yatulugunya bali ba professionals ne bana batali ba professionals okitegera naye obuziwe bugenda okujira ono atakwamba professionals kweno category esooka ene yaba boda n'abaki waba akwogerako ekyo gwe tekikunyiza that is who you are naye ate gwe otandika okumwogerako ate gwe obeera wesiza class so revolution ina categories bbiri naye ekizibu kyaffe ye Museveni we are called the infinite class where everything lies kakati live number gyenkoze tugenda kusoma ku American foreign policy enkidamu tugenda kusoma ku American foreign policy kubejo twamaliriza UK policy twagimaliriza ne golodi wa Uganda kakati ate tumala obudde buno atenga twogera kubali abawansi atamanyi na kibaita core values za national unity platform ngatazimanyi tuze ku interpreting USA policy je tuze ku Uganda je tuogerako kakati ate bakusange ngoyogera ku muntu atamanyina core values za national unity platform ezisokebwako then go otaba mulalu nza kugamba kino gwe nze mulalu so tweyongereyo maaso ne American foreign policy ku gold American foreign policy nabagambye yeri straight eyayo yo yeyogerera Uganda ngemaliriza policy eno nakugamba after the second world war policy eno yali bali bagiyita non-interference policy before the second world war bali bagiyita non-interference policy wabula after the second world war kugambe ensi zino zi superpowers zalwana mukulwana ne zavuwala kati wezayavuwala waliwo need okuddamu okulivamping oba okuzukusa economies zaabwe America was there to save them okigere ekintu ekyo it was around 19th century kijjo kwanguyira kati wona akotinga omwako oyinza okotinga omwako omufuna ye kozesa 19th century world war yabererawo so kakati wamala okulwana America was there to save them kati mukwagira America yabateeka ate mu ndagaano oshigira yabateeka mu ndagaano nti eyino okukola ki currency yaabwe yenabeera dominant the dollar bona bakkiriza wabula ate waliwo endagaano era yakolebwa wakati wa Bungereza ne America nga America negenda kubeera ne share mu colonizizani za Bungereza kubanga America jukira ye is not a colonizer taina gwe ya colonizinga wabula is an economic bloc okigira kati bakola endagaano nti enabeeranga ne share mu gundi yaki mu colonies za Bungereza okigira ekintu ekyo era Uganda yayingira American foreign policy ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa October omwaka gwa 1962 olunaku lwe tufuna independence Uganda lwe ku American foreign policy kolo lwennyini lwaki bakikola bwe batyo Uganda lwe yafuuka republic kubanga njagala ojjukire Bungereza yasooka ne colonizinga kingdom ku kingdom okitegera kati we malo colonizinga kingdom ku kingdom yali alina okukwata zino kingdom zonna ezigatte wamu kyekiri kye nabalaze mu ndagaano y'olukumi nge ereta kingdom z'ettaano zonna zikiririze mu Buganda kingdom to form a republic kati America tesobola genda na ndagaano zino ngegenda ekwatagana na kingdom wabula Bungereza yali alina okugatta wamu baforming republic dibaita Republic of Uganda netufuka republic nga batwadde independence y'ekiwanyi then mukutuwa independence y'ekiwanyi kwolo olunaku lwennyini lwe tufuka republic eri endagaano ya America ne Bungereza
after the second world war ate lwekomawo Uganda nekolaki ne signinga ku American foreign policy by then president yaliko mu America bali bamuyita JF Kennedy yali president wa United States of America nga tuyingira policy eno era Kennedy ono bakugamba nti yattibwa mwaka gwa 1963 he was assassinated naye bagenda mu assassinatinga ng'already amaze okuyingiza Uganda mu policy ya America direct intervention police kakati njagala nkulage nti akalulu Museveni ke yepankako ate emandu segenda okumukubya njagala nchikulage mu American foreign policy article gye bayita democracy katu sigala wano ndeta nabagamba wano tusoma tulabako sigala wo ndeta tovaawo ye American foreign policy iyo ogirabye kansoke mbavire omanyi buli jonjogera nemba gamba nti revolution eno it is 100% foreign policy mwe yayita bujo chemba gamba revolution ya Uganda je tulimu yafe yokujjako kizempa awo siwe yayita eyo article eri mu American foreign policy the guiding principles of American foreign policy siyo revolution yafe nabagamba wetulaga ebintu ebikolewa mu Uganda just mwe temuina mu theory yabyo kati okiraba nga kituuseewo ogamba tosoba ki interpreting olwokuba ngo bato kimanyi revolution ya Uganda je tulimu yayita mu democracy na human rights era yonayo ne banga je tubadde tutambula nga tugamba Abamerika bano n'Abangereza nti make human rights and democracy a precondition for your support with Museveni. Ekintu ekyo tubadde nga tukyogera tetwakeera ku macha ne tugamba bugambi mune ekintu kino tukyogere nga wosanga bakomuledi abamu abaziri kirasi P2A ne P2B we bakyogera nga tamanyi na lwaki revolution eno yayitaawo kakati okiyabe nti kigwa mu constitution ya America gye yasigninga ne Uganda mwaka gwa 1962 okirabye kubanga nze nzija ne kusomesa ekintu nenga olokubanga tomanyi sosi yakyo kakati ero nsazeewo mbibaleetere kubanga tuli ku golo dio Museveni gwe yasayininze nemba gamba kikafuwe tasobola kumuteekayo nga tetukkiriza kakati okirabye nti revolution ya Uganda eri 100% foreign policies bujo babagamba nti omuzungu tetumwetaga omuzungu tasobola kujja mweno revolution nabagamba obogeza butamanya okitegeera bogeza butamanya then kakati wabanga omuzungu tetumwetaga lwaki police ya lwaki revolution ateje tulimu ate yayita mu kyabazungu yiyo police ya America kugambye yo police Museveni Uganda yagisayininga ko mwaka gwa 1962 under JF Kennedy yali president wa United States of America lwetufuka republic ngenaku z'omwezi mwenda omwezi gwa October omwaka gwa 1962 Uganda we yasayininga ko yo police lwaki revolution ya federal kyenjagala webuze lwaki eyitira awate wennyini twagenda bugenzi wali wikope ne tupe stinga Museveni amanyi ki revolution eno kyeri agimanyi just abikozesa mwe kusiriwaza mwe bannansi kubanga ekituufu akimanyi kiwe kirina okubeera naye bagenda kubuuza lwaki atikene baddenga tekula kubanga atikeno teriyo muntu n'omu abadde yali agirivokinze taliyo babeesijja babaddenga busiriwaza ffe tuzze ne tulivokinga atike eyo yensonga lwaki revolution eno ogiraba nti eyita mu democracy na human right atiko yiyo nga weeri ate ne waffe mu revolution weeri lwaki tulina kikyuseemu musigere ekintu ekyo tewali kikyuseemu atiko nga bweri twagijjayo bujiwali twakola copy and paste Museveni akimanyi Museveni amanyi revolution eno nti yayitaawo agimanyi kubanga atiko yeje yayitamu wadde yasalako human rights n'agamba mbagenda kulwanirira democracy naye siru atiko yemu gye yakola ki gye yayitamu lwaki Museveni najjako human rights eno tekwatagana na kutta bantu kubanga human rights wano ojja kusanga emisango mingi gye bagenda okuvunaana naye by then Museveni yali agwa mu kintu kye bayita spiria minority Museveni mwe yali agwa kati Museveni ono nga tasobola kujja ku ntebe na kalulu njagala mujuke na kalulu kagamba ke yagenda okulwanira ko 1908 tebawangula ye okitegeera Museveni sigwe bawangula sigwe babba semwogerere kakati golwanira oti akalulu akatali kako okitegeera naye by then ekyaliwo nti world order eyaliwo kuwebya ebiseera ebyo yali efevalinga Museveni kati kyovola baye yabasookayo ate Museveni n'ekirala Museveni yajja abeera mu zino government all day from 19
yali agirimu kati nga Museveni amanye enkola ya bino ebintu nga we bikola kati nga akimanyi nti bano bakayiira bo balina busungu baze buzikola kikulwana Museveni n'agenda n'akola ekituufu kyova olaba banne baalinganga mu nsiko nga Museveni ali Bungereza nga banne bali mu nsiko nga Museveni ali Sweden era Bungereza yasikiriza America Bungereza yasika America okusupportinga Museveni naye America yo ayite supportinga Museveni yali eganye ngegamba tugende n'omuntu eyakoze eki yagenze eyawangudde akalulu gwe tubeera tusupportinga that was America's stand oshigere ekintu ekyo naye yono Omungereza yalaba omuntu nti already kyayagala afugisa bani baspiria minorities kubanga njagala ojjukire n'omuntu eyajjako Sir Edward Lwangula Muteesa owokubiri Apollo Milton Obote yali ava mu minorities yetava mu majority oshigera kati ngona ava mu majority Sir Edward Lwangula Muteesa ayitasobola kufuga ng'ate ne option ya Bendikito Kiwanuka it being nti yali Muganda naye ayitasobola kufuga kubanga yali ava mu majorities oshigera nga obetaga wani minority yensonga kibaleta Apollo Milton Obote kati netubeerawo nga tetugenda mu kalulu olw'ensonga nti akalulu kano olw'ensonga world order yaliwo nti akalulu kano baali tebasobola kukola ki tebasobola kuleeta minority n'awangula kalulu kati yensonga lwaki obyo bibadde bya mundu kwekuba masasi paka kuwulira bubi okigera ekintu ekyo negwe kasita okwata interest zaabwe n'ozibawa bo tebafudde ewambye otyo obuyinza okigera ekintu ekyo naye America ebbanga lyonna lyonna ebadde tekkiriza mu bintu ebyo nga Bungereza we badde ekyagala era mbabuulira kino omuntu asinga obutaagala Museveni ye Mumerika yasinga obutaagala Museveni kubanga ye from day one baamukakabukasa okuwagira Museveni baamukakabukasi kati yensonga lwaki baafunye ono najja twakutte eyo article eyo ne tugipestinga bupestinzi twagikopinze ne tupestinga revolution yaffe yayitaawo kino bulijjo kyembagamba nti mulekaanira abazungu bano olw'obutamanya naye no revolution it is 100% foreign policies gwe munna Uganda oyina kukola events according to the way they are stipulated in this article okyegera ekintu ekyo article eno engeri gye bawandiikamu events zino gwe z'olina okola events naye revolution eno byemuddeyo ne mwerimbalimba nti omuzungu waanajja agenda tuwa president owuwe omuzungu waanajja simanyi agenda twala interest nga we mwaziremesa ddi revolution already ogiraba nti eyise mu police y'abazungu mwawulya luli simanyi ono nalweyiso namukadde ng'awoza lwaki Kyagulanyi atuleetera Abamerika babadde batufugira mu police yaani so kino kyembagamba nti abaana ba Infinite Class mufo ebbanga lye mumalanga muli ku bulive obwo obuli wansi wa kirasi yaffe mukozese obudde obwo mukole research kyembasaba bino ebintu gyebiri police eno weeri gwe just kyoyina okwebuuza lwaki revolution yaffe ya Uganda ate yajja neyita wano ogenda kufuna interpretation ebbanga lye munamalamu obukirasi obwa wansi bugenda kubakonya kubanga omwana wa baby class tasobola kulagirira P7 bibuuzo n'abiyita babula ate wa P7 yalina okusomesa wa baby class so mbasaba ebbanga lye mmalako obwo bulive please mukole research Museveni oyo abafutubbalako n'akola ekintu naye olw'okubanga temanyi interpretation yakyo lwaki akikoze naye nga you always have where to refer to. You are going to refer to the 1963 Constitution. You are going to refer to the 1962 American Foreign Policy. Then womala webuuza ekibuuzo underlining ekibuuzo kyogenda okwebuuza lwaki revolution eno oba ebintu bino bibadde nga tebikola because teri muntu n'omu yali alivokinze article eyo taliyo fe tusoose gye revokinga fe tusoose njagala mumbuulireyo opposition leader yena zenga yefuganya kubwa Museveni wano kubwa president era ze nagamba tugenda ku revoking eyo article era ze ekone slogan nge revoking article eyo eyafe tugamba tutya a new Uganda now new Uganda ekola ki egenda ku respecting democracy and human rights it is an American foreign policy kitegeeza ki we have 100% support okuva mu United States of America tujirina ekyo kitutwalayo kubeera obasanga aba P2B nga bagamba mbwe ekimutwala eri just kubagamba mulekerawo okufandinga Museveni noga katirengero ono omusiru omuntu oba katugeze gwe oyina omulimu nkufunamu kakati atenze nze ndekewo gwe nfunamu atengende supporting ono gwe stafunamu kitegeeza America wabanga badde afuna Museveni nga kyamina interest ze tetasobola kubeera kusaidia ffe gwe nojja n'omugamba tofandinga yajja sigala nga afandinga oshegera ajja sigala nga afandinga lwaki kubanga oli gwafunamu naye okubanga abaddewo shift mu police ye
mutekyakola nga weeyina kukola yensonga lwaki aswitchinze ate nadda kufa aba people power yensonga lwaki revolution eyaffe yayita mu democracy na human rights. This is 100% American foreign policy. Kati ndowooza era muwedde bulijjo emukayana ne muddeyo ne muleekaana nabo ne muwoggana. It is 100% American foreign policy. Kakati bakugambye promoting free and fair election kichawo siwe tulaga nabagambye nti Museveni option gyalina eryeji. Museveni either agenda kuleka akalulu ako kabere free and fair oba si kyagenda kuba according to the consequences eziva mu policy sengo kazanyiramu. Njagala musome wantu awali democracy and human rights then neyongereyo. Njagala musoma ku article kokakukeyo paragraph gyobo osoma binera prosperity musoke mbireke binera prosperity bigenda kujanga tumaze okujjako Museveni, development egenda kujanga tumaze okujjako Museveni, diplomacy egenda kujanga tumaze okujjako Museveni, bingi ebikyaliyo wabula stage gye tuliko ye ya democracy and human rights. Eri ya security yagwadda. Security reasons zezimukobeseza Congo, zezimukobeseza South Sudan, zezimukobeseza mu Somalia, mu Ethiopia. Security reason autoamazewo waggulu. Ochegera autoamazewo wa security. Kati we tuze ku paragraph tiri kiyo kino kyenna basomesa ne mbagamba nti revolution yeno ebeera na stages. Kasitoma lokuba stage esooka ngekuggulira we walala. Ochegera yensonga lwaki nabagamba nti tosobola kuggulawo stage gwenga omuntu na revolution si yekuguddewo. Kino kyembadde nga mu preachinga abantu tugende ku nguudo twekalakase yakoze kino tugende twekalakase. You always have to be with a reason. Tubadde ku security reason. We tubadde tugambira nti Museveni and Kagame they are the real M23 nga tuli ku security reasons mu Great Lakes region. Era nabo bakugamba ekyabaleese Congo it was mineral in exchange for security. Awe tubadde waggulu. Ochegera ekyabaleese Sudan they have to ensure stability in the Great Lakes region. Ekyagobeza Museveni Somalia to ensure stability in the Great Lakes region kubanga bamumanyi nti sabotage wa region ye Museveni bachimanyi. So tubadde kweyo article ya security awe tubadde under American foreign policy. Kati esawe eno nkugambye tuli ku democracy na human rights mu Uganda. Nkugambye revolution ya Uganda yayita mu American foreign policy and UK foreign policy, the Royal Charter and esawe eno bagita Commonwealth Charter we bagita. Iyo twagisomye history wa yona just chengendo okukolayo kimu ngenda genda article yo njibaleetere nkubuli then tujja gisomako tulabe Royal Charter ye jogera ketya. Ijogera ketyo article ya democracy and human rights. Then we tunamala kwa tulina topic je twa closinzemu ko katono twade tusoma democracy. Democracy bino bera bena ndozo bilaba nti bigatta mu revolution je tulimu. Museveni has to respect this oba agenda kubwa to face the consequences. Nchidem Museveni has to respect this or is going to face the consequences. Oshegera buli kintu kyatukola kiriko consequences ni Museveni abimanyi bino. Just mwe bana Uganda mwe mutabimanyi. Era bye mulaba leta abasirikale be kutiisa oleme kukola kino wano human rights wezigwa wano. Anyway lwakuba wano wendeese babigasse. Naye ngenda kudda ndowooza olunaku lunabalwanca. Yes enkya ngenda kuleetera nga babyawudde. Mu human rights muli muki, mu democracy muli muki. Kati gookola bino ebigwa mu democracy n'okikola ogenda kukkirira. Senga bino ebya democracy byera tebiparticipatingidwa bulungi ogenda kukkirira mu human rights. Human rights wagwawo ki? Kintu kye bayita protestive vote. Tino omuntu omu abantu basomesa protestive vote nenga tamanyi history ya protestive vote. I want us to be different. Ninaka abantu 10 senga munategeera bino ebintu nemugenda nemubisomesa abantu bagenda biga bino ebintu Museveni yabyakweka kubanga mweno underlining principles za American foreign policy tulinamu n'ekintu kye bayita understanding the American foreign policy. How do you understand it? Akaluka no mukategedde mutya electoral commission buli mwaka ewewa sente okusensitizing abantu akaluwe kagenda okubeera sente zino America yezimuwa. Njagala ogende mwe benawa Congress report ogenda kulaba sente zo America zebaddewa electoral commission ya Uganda okusensitizing abantu ebyakalulu. That is American foreign policy. Oshegera it is American foreign policy. Nero okuwanga Museveni mubbi yateekawo n'akabinja kekana akaba Elias Lukwago babesije okusiriwaza tebabibasomesa bo sente bakuba bukubi ku mutwe kubanga tayagala mukole ebyo lwaki America bajja mu holding accountable nabagambe kino ekintu kuluno. See it is not observation, it is intervention. Policy ya America bajita direct intervention into domestic policy. Omumerika asobola okuyingira kalulu ka Uganda n'amugamba kati mugende mwekuba akalulu result zona nzazi kunganya akisobola
ye police ye ate Museveni yabisayina police ye ate Museveni musambu under Reagan police no twajingira ku JF Kennedy naye Museveni yagisayininga under Reagan na sayininga kweno police nagamba ngenda bigondera naye abadenga abicyanga lwaki interests aba badazitukiriza atenga letuna opposition ya ddala kusobola kwata ku Museveni ono kulaba nti eno police ebera activated ekole opposition eyo tebaddeewo okigere ekintu ekyo opposition zonna zibadde zeeyiza bwabwe akulaga human rights always beesije abadde atambulira ku human rights zokka atenga human rights zino tagenda nga kukuzichallenginga nga kikyayagala okukola kumalamu gwe munansi manyi tinewona asituka nowekalakasa Museveni tagenda kuvaako abadenga abalaga ti Museveni wa kitalo nnyo okigera nenga ta challenging akozi no policies according to the masters of these policies nakugambye ekintu bakiyita colonial administration system okigera bakiyita colonial administration system no navuddemu ko mu kamera katono njagala musoke musome ekintu ekiwali democracy kwana labye abantu abamu revolution eno bo bategerako kimuntu we are moving a dictator netamanyi police jagenda mujjiramu na kiwe ekola kati nkomyewo okigera mbadde mbalese musoke musome okigera kati nkomyewo mu kamera ndowooza mundaba bulungi manyi sikyagala nnaku zino kubeera nnyo mu kamera mbeera nsomesa nga balaba kuno balaba bufumbo bagamba bannange kino kiprofesa senga nkyewangulira kati tebayiga ensonga lwaki walabe eggolodi bonna bakyankalanye bukyankalanye kati mbanja ganyo nembeera off camera basobole okuyiga kye mbasomesa okitegeera ekintu ekyo basobole okuyiga kye mbasomesa eno nkugambye revolution ya Uganda yayita mu American foreign policy UK foreign policy the capitalist ekyo bayita ba capitalist bana abantu bane ekibayisa ba capitalist bo bavanyo kubya balina omululu gwa byanfuna kakati Museveni wabanga yakutte golodi namuteka mu mikono gy'omu China akati agenda tegera the true meaning of capitalism alabika abizanyiramu naye tabitegeera Museveni yabimanyi anyway abimanyi amanyi kitegeeza ne consequences kati azirinze okitegeera nikiria nancha how are you ne consequences Museveni azirindirira ne consequences zino zichenjagalo yige zigenda kutuukawo zitya ekyo kyenjagala wabula era mbadde njagala kuprovinga nti revolution Museveni kyabagamba nti we are puppets of the west kituufu okirabye kyekyawo ekigwa nate naye lwakuba naye lwakwesiriwaza ne naye yali puppeting ajja yayitira mu democracy era yakugamba nti ze kintu temu nsiko kulwanya democracy wabula we yajja ye fe kyetwagala interest ezaffe zidire bannansi ekyo kyetwagala tukkiriza tuli ba puppet kubanga Africa yonna you are either a communist puppet or you are a capitalist puppet ekyo tebakirimba sagala kijja mu fete tuli ba puppet sagala nekweka ekifaananyi kutereka ekifaananyi ndife twakedde ku macha ne tukola miracles ne tutandikawo revolution no we are puppets tuyita mu democracy na human rights it is an American foreign policy mwe tuyita but we want to be a different puppet tutya the interest ezaffe zigenda kuba zitwalibwa ffe bannansi si Museveni ne ka group ke nga bo bakola nti ffe twagala interest ezaffe bannansi according kubina ebiwandiiko bena basomesezzaako ejjonge ebimunda ddala bikulu nnyo okuva ku ffe okitegeera nti ebintu bino bikulu nnyo n'okuva ku ffe ebiwandiiko bino for example ekyabungereza kye nabasomesezza kyatandika mu mwaka gwa 1700 ffe tetwaliyo 1700 okitegeera ekintu ekyo ne tujja naye bituuse ku Museveni atubbye okitegeera buli interest yaffe yonna agibya agitutte bagigabanye na kabinja kakatono we want to be different puppets we want to be these nationalists abakwata interest ezaffe tuzigabane nga bannansi zikulakulanye ensi yaffe okitegeera then ne bali batwaleza bwe kubanga nabagamba tosobola kumulemesa essaawa eno Maduro agenda kubwa lwa interest z'Amerika ate nkukakasa nti bagenda zitwala kubanga oba bamugamba tuzze Kristo walinga democracy nabagamba buli muntu eyali ku ssente y'omu Amerika tosobola kumuzanyirako ku eno stage we bali okitegeera buli muntu eyali ssente y'omu Amerika agenda kukuba ekyo nkikubulya either you are going to respect their policy or you are going to be beaten that is it and Museveni is not optional ekyo tabalimba just ya down yegazinya bwayigazanya wati nze yabaleetera akalulu byabakama osanga n'abantu nga bagamba mbu simanyi byabakama Museveni yalonda akalulu ka Museveni yakajjawa democracy uye yakulaga akalulu n'ekigambo free promoting free elections kicho
How do they promote it? You either choose the hard way or the easy way. Go erondera. Eche nabagambye nti sawa eno wetuli. Museveni either alonda hard way oba alonda peaceful way. Yasalawo. Yo mu America is there. For you Ugandans, for us, no mungereza wali. Just balinda time ti. Akaluluke tugendamu. Tetukagenda nga bana Uganda feka. Kino kyembagamba nti temutya. Fear nothing. Bino byabaletera obyatandise okuleta musimanyi ndese Luhamya Muhozi so what? So what? Muzino police Luhamya Muhozi agwawa. Mundese Muhozi kaine Lugaba simanyi training abamaje. Muzino police bagwawa. Uganda yazisayininga ko bagwawa. Aleta amajege. Waliwo abantu bebayita ba Democrats webali. Iyo police genzi jeyo lero kubasomesa ako. Yeyo. Enchamba gawe tugenda zi splittinga. Encha lero nzigase bugasi. Kula ga revolution yafe we yayita. Ushigira. Revolution yafe we yayita. Lero nzigase encha tugenda zi splittinga. Mushigira. Kakati Luhamya Muhozi wewe iranga bajjajjabe beba draftinga police eno Luhamya Muhozi wa amani. Newe bantu bajjajjabe sibe baji draftinga. Luhamya Muhozi sitaina cyali kasasiro. It's just trash. Kubanga ne Gaddafi yayina omutabani. Yayina abazzukulu. Lero Maduro gwe balumbye. Ayina abatabani, ayina abazzukulu. Ne lwaki ba dictator bano bakola ekintu ekyo kutiisa gwe. Kulaga nti ali spiria. Nenze nakugamba Museveni is just a cockroach. Kiyenje buyenje. Tayina cyali. Muchegira. Tayina cyali. Luli abadde ayina cyali. Olw'ensonga nti police eno ebadde mu favor ye. Kati wotunulya neno mu security. Wotunulya under security. Ngenda kukuwa wano tuvuddewo. Eyo stage tugibaddeko, twagivuddeko. Under security, Museveni wabadde ya deployment n'agende Congo. Oshegera n'agende Congo. Wanga bakugambye protecting the United States and Americans from global threats, which includes maintaining global alliances and defending national interests. National interests za America mu Congo zirichi. Byebyo bugaga ediru gye basayininze. Gorodi naffe tumulina. Oshegera under security de ugugambye stage tujibaddeko kati wano mbadenga mulabira Museveni najja natukuba bomu nagamba Al-Shabaab yebakubye ngagenze kulwa interest za America AMISOM ebadde mu interest za America naye nga mu Uganda oyajja n'abasiriwaza nti bomu Al-Shabaab etukubye era agenze kulwanyisa Al-Shabaab nga tagenda kuyita mu parliament lwaki mubbi kubanga babadde banga bajja mubuuza sente zetufuna mu mission yeno ya AMISOM zilidda wazigasiza akyegwanga kati yenga akozesa bubbi mbwa akulaga agenze kulwanyisa Al-Shabaab nenga bomu ye yagibakubye oshegera nga yagibakubye asobole okuba interest za mwe banansi oshegera deni abazungu bakoleki batukirize ezabo najja nadamu nabakuba bomu nabagamba lero ADF ye bakubye eri Congo ngenze nenga seba nansi oshegera ekintu ekyo abadde atukiza interest za America under security Kyabadaliko. Oshigere ekintu ekyo. How are you Mr. Waswa? Kyabadaliko. Nengo always abasiba kikokolo. Kwanga mwe temwagala kola research kumanya bintu bino. Museveni buli mission gyakoze bweru wa Africa bwa Uganda abadde agikola ku lwa mu America. Yabadakola. Naye ababiwe tuzze yensonga ki mumulaba bamugobaganyanga mu biwambizi. Bamugobaganya kubanga ffe tuze ba challengers abatuufu. Okigere ekintu ekyo tuze ba challengers abatuufu. Yensonga lwaki bamugobaganya okumula ebitongole byonna byonna gy'abaddenga yeewola ssente abadde ayitamu eno police eyo atikeyo gy'abadde ayitamu okwewola ssente ayitawo mu democracy and human rights mutunulye constitution ya Uganda all power belongs to the people democracy government of people by the people for the people gegama ne yakulaga nti amajege gakola ki amajege gasalawo article number 1 yeche kigambo democracy amanyi ganaberanga g'abantu amanyi g'abantu bagenda exercising nga batya nga bagenda mukalwa kali free and fair kine kigambo bine zino gundi terms za mu America na mu Ngereza si za mu 7 wabula yabadde abiteeka mu constitution ye okufunirako sente z'omwagowa tubadde tuzifuna lweno article sente z'omu IMF ne World Bank zibadde ziyitira wano ebyobugagga byaffe babadde nga aguza America bibadde nga biyitira awo we bibadde biyitiranga bibadde biyita naye nga yakulaga nti nze guddewo butale ebweru n'agaziwa bwati mu yabutandise that is nonsense
just yabadde abasiriwazanga busiriwaza oshigere ekintu ekyo essaawa eno okubagamba nti mugerere mwekalakasize ku bitebe oba oli Bungereza weekalakase tulivokinga kino kye twagala ate nga kikola kino nkukakasa Munnayuganda gwe just ogenda kuzanya events kiri ku Museveni okukakasa nti ebintu bino bikola nga ebirina okukola oba agenda kukubwa ekitaddamu kubatiisatiisa aidha agenda kubireka bikole oba agenda kukubwa kati obutiya gasi omulaba bwakuba president simanyi nga tuva ng'aveeyiga nga n'akuba just abakanga bukanzi naye time ejja the world is waiting for 2026 general election whatever comes yetwa results gwe Munnayuganda gwasalawo ku result wezigenda okubeera wogaana okulonda bano bagenda kumanya bano Bannayuganda tebagala democracy wogaana okulonda yensonga wakitukunga abantu mugende mulonde mu bungi waliwo gwe bayita democrat under his articles waliwo kye bayita promoting free and fair election kikyawo sibine ebigambo sinze yabiwandiise genda okebera American foreign policy ogenda okebere key principles guiding principles American foreign policy nkugambye no Uganda yagisayininga mwaka gwa 1987 under Reagan lwe yagisayiningira okigere ekintu ekyo lwe yagisayiningira kati ajeyo n'abatiisa najja n'abalaga nti akalulu bano babesije nateekako ba Elias Lukwago ne batandika okugira bano buno omushana ne mutandika bagamba akalulu ka Museveni simanyi yalonda byabaka amulonde fe tugenda kajjamu tugenda kayingira kubanga fe tukimanyi nti akalulu sika Museveni kako kalabye kati bujonjogera bogezi na bigambo ne mbaga mugende mukole research nga temukola kati nze njibakoledde mbibaleetedde bibyawo nabagambe tukyasoma democracy ngenda kulaga kalulu kayina kubeera katya bakategeka batya kayina kufaanana batya bwatyo Museveni bw'alina okukategeka nkiddamu bwatyo Museveni bw'alina okukategeka bino mpuga byajja abasiriwaza mbuno tetusobola genda mu kalulu ng'amateeka gakyalinga we gali tetusobola genda mu kalulu ng'amateeka nga we gali amateeka ga kalulu we gali mawandiike era Museveni yasayininga busayininzi kyekimuweesa ssente oshegere ekintu ekyo kyekimuweesa ssente kalulu naye luli bibadde tebikola olw'ensonga badde adiringa n'abakyalibe ng'akalimu n'abakyalibe fe tetuli bakyalibe ate tutwagala kumanya fe tugamba tugende mu kalulu kano according to the policy nga bwekola bwe tugamba bino byajjawo byabagamba musimanyi kakati akalulu president agenda kulondebwa mu parliament wano mu democracy wano endagaano zino ze yasayininga era mwaliira ssente mu zina we zigambira nti akalulu parliament yebeeronda bakugamba bantu okigere ekintu ekyo bakugamba bantu naye olabaawo wano era mu steward synergy splittinga olaba promoting ekugamba advancing democratic value worldwide njagala mu underlining key points zino worldwide olwaki olwa policy eri gye nkugambye gye bayita direct intervention worldwide not mu hemisphere ya America yokka nkugambye worldwide advancing democracy worldwide mu nsi yonna buli yalya ku ssente z'omu America oyina kikolanga we kirina okubeera kumpaka si byakuteesaako kumpaka kubanga senga abadde akugamba mu hemisphere ya America obadde ojja kujjawo ogambe nti kati North America ne mu South America oba Latin America awo wakoma naye akugambye worldwide kubanga buli omu amuzungiddeko ng'amuwa ssente ate kino nkugambye kiviira ddala ku after the second world war during the 19th century wano police eno yakyukira naye gamba nti kati gwe nkuwa ssente zange ntiye senga ojemera amateeka gange nzija nenkukuba ntiye sayininga awo ng'osayininga nti nzikiriza kati bano bakapitalist bo kye bayina bano abarasha n'abachina olw'ensonga nti kati bo bagenda ku level y'emu kati ye kyabakola abakubisa sanction kati we bayagadde okulwanyisa kino ekintu ekya sanction gyabakubisa nti American dollar being it the dominant currency in the world trade kati bo basazeho balwanyise dola eno nga bayita mu kabinja ka BRICS kati nga bakimanyi nti ekisobola okukuba dola ye gold ate gold eno America talina gold nkiddamu America ina gold reserve ne talina gold deposit amujjawa byo Museveni gwe yakute n'amuwa aba China
ekyo nkugambye asemberedde okubwakwe bagenda mukubira muki bamukubira mu democracy na human rights nkiddamu Museveni abuzaayo emyezi 5 akubibwe senga mu Uganda onakola kyogenda okukola under this policy nga bwegamba okitegeera nkiddamu mark my words and I want you to record this senga mu Uganda onakola kyoyina okukola under this policy Museveni abuzaayo emyezi 5 akubwe America bamukube emyezi egi 5 ekyamukwasiza golodi onamuwa abachina is against the American interests under the principles is American ekugamba protecting our interests oshegede protecting our interests kati wobanga ovuze golodi ono n'omuteeka mikono gy'omu China nga wasayininga Uganda teina ndagaano na China mark my words Uganda teina ndagaano na China Museveni yaine ndagaano ne China wabula Uganda eine ndagaano ne America Uganda eine ndagaano ne Bungereza oshegera eine ndagaano ne Bungereza bine bya Museveni biwanyi byabwe aba China tujja babuza aha kulwa Uganda ku storage ani abisayininga namwe the four kingdoms where are they where are the four kingdoms ezikola Uganda where are the stakeholders where are the religious leaders ziri leader kubanga eri constitution je nabasomeseza eri amazo kunganya kingdoms zonna kije kifaananyi kye nabaletedde ekyo 1960 eri amazo kunganya kingdoms zonna ne zikiriziganya Buganda kingdom yegendo tukiikirira kati America yabatayiza wano nga zimaze okukiriziganya mu ngenaku z'omwezi 9 omwezi gwa October mwaka gwa 1962 America yabatayiriza kati ne bagamba aha Bungerezo jukire ndagano je twakola nti yenzi jukira chali wange nange kwendi nange ku Uganda ntwalako party ko Bungereza atani aganye America nayiwako Kennedy then ne Bungereza neyiwako kakati ate Bungereza atemala ate twefuulira kubajjukira endagaano yali erese bani basipiri majority anda sa Edward Lwangula Muteso wokubiri naye nga Bungereza already bateekawo da police yaabwe ndi alina kubeera ani alina kubeera spiri minority kati nga eddusu balifujiza kwani kwa Apollo Milton Obote yawe byatandikira okuwononeka naye ebintu byonna nebibadde bigenda mu maaso America ebadde ekikola lwanakola ntya olw'ensonga nti erina just kashare katono ate Bungereza ebadde nesse era muno mu Uganda nkubuli okufa kwa Queen wa Bungereza kituyambye nnyo oyo omukazi oyo abadde menace ku nkyukakyuka mu Africa under Commonwealth States ono omukazi abadde yafuuka dictator okufa kwe kituyambye kati America negama aha kati nza ayingirawo era olaba baneno bagundi betugenda nabo America ebashapinga America eriko wino babu kati sawa ene Kenya gweriko kwayataddewo Martha Karua neletana owino babu ate yagenza okulaba Martha Karua adiringa nnyo ne babesije ate bachali ba Museveni one badampinga Martha Karua bamudampinze okigera deni wanene Kenya baina gundi oyo I mean Tanzania omusajja yanera bile erinnya muliteekaawo manyo diwandika naye simanyi dipronouncing alinta wanyanyere erinnya okigera then the same Americans kino tekikuwewunyisa lwaki ere Congo America ate bala yambe Tshisekedi okustabilizinga ku ntebe ye however waliwo n'abambuziza ekibuuzo nti M23 yassa abantu leka mbabulire ekintu kino ekya America bakyere nti bakikola omulundi gumu ne bajjawo nti M23 egenze wagenda kubaluka wate civil war jukira obusungu bungi mu Bakongo abo babatidde abantu baabwe kati ekintu kino basazeewo mu ndagaano eyo ba neutralizing etya ekintu okizikiza mpola ne kikkakkana okikakkanya mpola kubanga ekyabwe tekigweredde mu kalulu okigera naye bakera ku makya ne bagamba nti kati M23 tubajeeko emundu mwenna kati ate abazalendo basobola okulumba M23 ne betta so kakati ekibataagala Congo okigera naye nkugambye America already yakoze eki already yamaze okulaga ekyo kati ekifaananyi kye Congo kijje Uganda fe tugenda mu kalulu kaako nkulaze nti ka America era bulijjo mbagamba nti akalulu kano si ka Museveni ka America ka Mungereza ka France kubanga we batukiikirira ku UN Security Council they are the permanent members aba representing aba capitalist oshegere ekintu ekyo wabula ono Museveni ayagala kuva mu eno policy gyataasayiningako I mean gyataleeta agende mu non interference ekimwagaza okudiringa n'abachina bano n'abalasha bote bafaayo obotta abantu batte fe tufaayo kasa tukubbe ebyobugagga ne tukulakulanya ensi zaffe ebbanga lyonna China ebaddewo China ebadde etubba omusenyu China ebadde etubba golodi China eri ku nyanja ebba empuuta yaffe buli kimu mu China atubba mukigira atubba ninga bakiba nti Museveni ate tebamugambako lwaki
police yaabwe erinani interference naye yo mu America ebiyingiramu nkugambye omumerika akalulu ka Uganda akalimu ate Museveni talina kyasobola kukola oshegera akalulu ka Uganda omumerika akalimu Bungereza ekalimu ba capitalist bakalimu kakati nakugambye Museveni opting democratic values worldwide democratic values ezitya tiba nansi tugende tukuba akalulu kaffe otumala okuba akalulu kaffe result zaffe zenyini nga akalulu kabadde wekagenda okulangirirwa era awangudde one with majority votes yababeera president ezo bayita democratic values worldwide yensonga lwaki ebbanga yonalona Museveni ono tumaze ebbanga wali eriwedde nga tugenda mu America bonga bagamba tugenze kuuga fe tubale tubatinkulya mu America kubaleeta ekyo kye nabagamba mu video zange ezisookera ddala wansi nabagamba ekijja Museveni tasobola kihandolinga video za wansi dada ze nasookeramu nga bagundi kuno bakyawambye bano ba revolution dwarfs aba P2 ne P2B nga bagamba golinda muzungu aba P2 ne P2B nga bagamba then wetumala number 2 bakugaye worldwide promoting free awosobola take out nakagambo fair elections free elections zezitya free elections byabaka matada mu kyankalanya kalulwako agenda ka respectinga free elections byabaka matada mu kyankalanya kalulwako nga wabadde akola oshegera nabagambo byabaka mabyakola ebyo azanya nalyanda kyazanyisa takimanyi byabaka ma anyway yakimanyi naye ali kuntauliza mukama we Museveni ne Museveni ye kyazanyisa akimanyi amanyi who these capitalists are ate when it comes to America and their interests those American foreign policy eno tujjaje yongera mukko kubanga nine wantu wenjagala balaga ku consequences ezimwe zisobola okutuuka osengoza nyira ku policy eno American foreign policy eno enchawe tunaba tulina obudde tujja kuddamu era tujiyite mukko yes American foreign policy eno just ero mbadde njagala balaga democracy ono nakalulwako ategeeza kiso American foreign policy eno enchawe tujja kuddamu tujiyite mukko nina wenjagala okubalaga nga tujja awudde democracy nga tumwawudde munaso participating amount and what are the consequences naye ndowooza tukozese human rights olw'ensonga tulina topic yaffe gye twateekako ku hold ya democracy kati tunaba tusoma topic ya democracy nga tugikomezaawo ndowooza tuba tugirira oba si ekyo tudeewuupya wali we twakoma tutandikira kuba neno nkirese ekintu kino kuba mwambuuziza stand ya America ne Bungereza ku gold eno eririddawa okitegeera gye mwambuuziza kakati kyembadde njagala tukole nopiyegase ku iPod kale tweyanziza bebale kwegattayo iPod by the way iPod eyo ekigendera kyayo kinabanga kiri kubino nze nzikiriziganya nayo iPod eyo egana bagita IPDS bebali bagiyita era yali eyogera kuvaako kwa government dialogue tujikiriza but not forced dialogue babera balowooza nti bagenda tunyigiriza mu iPod ekyo beerimba ukigira niyo banga bagamba nti iPod tujigenzeemu olw'ebigendererwa bya Museveni okuvaako tugenda kukkiriza ukigira naye ate nga tebatunyigiriza bunyigiriza nga kati essaawa eno nga Bagaddafi bakyali mu makomera eyo teba iPod yotebera iPod babeera balimba so national unity platform mumanyide ya wise yensonga lwaki revolution ene eyise wano okigira so kyona kye bakola move bazimanyi kati atenze ekyama imbanga nzimanyi ate nga revolution sinze yazitandika naye nga mbimanyi nkiddamu ebintu byonna mu nsi sibimanyi ne foreign policy ngimanyi nsobola okutunula bwenti nenkulaba bwokyanga nemmanya nti gweyagala kukwata wano kati fe tulina kukwata wano kino kyekiddako nzimanyi kati what about the top 3 bo babimanyi kati byonna Museveni byakyanga bamuli step ahead zijja sinjagala kulaga gwe muntu wa wansi gwe Museveni gwasiriwaza nawe obiyige wona abiyiga ogenda kumanya nti Museveni is just a cockroach togenda kuddamu kumutya okitegera togenda kuddamu kumutya nze nabagamba mu someone who doesn't fear Museveni kyemanyi kyasobola okunkolako kutta ate okunzita it is cowardice
nene wananzita mujja kuba mubitegedde. So okufa tetukyabibya kutya. Ebbanga litusirikidde abadde akola buli kimu nenga tuli mu buzibe bw'amaaso. Kati katubyogere katubisomese bannansi babitegeere bategeere nti Museveni kiyenje buyenje. Okitegeera ekintu ekyo. So madde tukyali wale tukyagi breakingamu bakugambye supporting free and fair election and supporting human rights through holding governments accountable and international standards. Kati gwe ategedde statement eyo kubira mukama engalo ez'amaanyi. Promoting free and fair elections and supporting human rights through holding governments accountable to international standards. Gwakitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi. Human rights nkugambye kitegeeza kwekalakaasa. Senga abakuba bagenda mutereza. Kidamu human rights kitegeeza kwekalakaasa. Senga addamu n'akola emivuyo gye yakola. Kuluno we are ready for him and they are ready for him. They are ready for him. Ngamba ba Democrats. But Democrats, they are ready for him to bring sanity mu Uganda awo. Genda okuba akalulu kalina kubeera free and fair. According to their charter, Museveni gye yasayininga. Bw'omala okukakuba, bw'omulaba nga akabbi, ogenda kwekalakasa okudaaga butali bumativu. Then kakati ye kyazzaako okukola, waliwo abagenda omuholding accountable. Luli yabikola, ne tugenda ne tubikuŋŋaanya ku butambi, byonna bye yakola, ne tubibatwalira. Bwe twamala bibatwalira, bo babitambuza paka ku Oscars, ensi yonna n'ebiraba ne bamanyi obuzibu bwe tuyitamu. Kati olw'ensonga twasalawo poliisi eno tugamba tujja kulwanagana naye mmundu. Twasaba rematch. Rematch eno nga tubayita ba intervening mweno rematch yaffe. They have to intervene, not observe, but to intervene. And they are going to intervene nga baagala akalulu kabeere free and fair. Webakagala free and fair wagaana balina okusupportinga human rights gwe munnansi okusituka okulaga obutali bumativu mu kalulu kano. Kakati ye wakola kyalina okukola kyasinga okukola ekyokutemula. They are going to hold him accountable to international standards. Zitya eza democracy ne human rights wezikola nti totanga bantu abatalina musango tobattanga. Tobanga akalulu webabeeranga bakuwangudde olina okukiza international standards nakugamba. Olina okutunuulira omuntu go following akikola atya. Capitalist akikola atya. Bakwata Joe Biden ne bamukuba akalulu n'awaayo entebe n'agivaako America n'egenda maaso. Bakwata Prime Minister we Bungereza ne bamukuba akalulu. We bamala okumukuba akalulu n'awaayo entebe nga tayiye musaayi. Ne bakwata President wa France ne bamukuba akalulu. We bamukuba akalulu n'awaayo entebe. Kati ebyo bikola by'ekisiro ebya communist nti ono wajja yabeera afuga paka waafa. Tebikola. Ebyo tebiri mu international standards eza democracy na human rights, and there are people who will hold these governments accountable gye bali. Ebyo bali bagamba nti ova ku Museveni simanyi dda wa Katonda oyo yali musiru ngamba jeno kale kayihula yali just musiru ngagezaako kukulaga nti byonna bigwera ku Museveni ya Alpha ne Omega just yali musiru. But there are people who hold these governments accountable to international standards. Totta abantu tobatta gye bali. Abamugamba nti gwe wassa abantu tugenda kukuba lwakutta abantu gye bali babayita ba Democrats baba capitalist nga frontline waabwe bamuyita America. Museveni abamanyi and they have all weapons at their disposal. Kati ye alondako kugambe wetulaga agenda kulondako bulonzi. Option gyalina His Excellency Kyagulanyi yabagamba twagala Museveni asalewo ku ngenda ye. Kichao Museveni alina kusalawo ku ngenda ye agenda na mirembe oba agenda na mpaka. Ye option gyalina yokka yalina takyalina ndala. Ali mu recruiting amaje aga recruiting na ffe mbamanya tulina mundu naye waliwo abayine mundu and they are going to put him to order. Nakugambye oba yagala kakasa nti basobola okukikola njaga otunule wa madulo wonjagala otunule wokaka ogoboteeka amaaso esaawa eno China ne Russia bavudde boogera bingi naye gwe bagenda kukuba madulo. Russia ne China tena kye bagenda kukola. Lwaki bano we baddayo mu UN bateesa nkuna kugambye eno yali Berlin conference gwe twade tusoma ku Bungereza. China tesobola kuyingira mu gundi ku America nga bivudde kalulu. Tesobola kutaasa Museveni. Tesobola. Era bagenda kudde bali batunule bwe bati. Bakube kinene kya wanga ategere nti bano babadde bansiriwaza busiriwaza.
ngaye batunula we bati ku Gaddafi ne bazinga emikono ne ku Museveni bagenda okutunula ate kino kye nakugamba nti wova mu communism ngweka kudda mu capitalism ate kyo kikuyamba ko lwaki bo bano ba interveninga babiyingiramu ajja nakuba sanction okigera America akuba Russia sanction namukuba Bungereza ne kwata ebyobugaga bya Russia nebiwamba ne bakwata sente ne baziwa Ukraine ne bamugamba katukozeseze ebyobugaga bya Russia kwata sente zizo tuzikuwadde bano ba capitalist bo babikola olwa police yaabwe okigera olwa police yaabwe ate no police Russia nayo yagisayininga ne China nayo yagisayininga eno police yaabwe ya America kugambye babisayininga after the second world war ne bagisayininga ati ensonga lwaki yo mu America wabanga tagenda kuwa byakulwanyisa akwata na kuba sanction zaba kuba Russia muzimanyi ziba kuba Russia eyo oshigira sanction ziba embugwe ove mu capitalism ogenda mu communism yeah nabagambye Traore these days are numbered kunsi ntono nnyo kati namulida agamba n'okugamba nti French abana ba Burkina Faso tebagenda kuddamu kugisoma kituufu tebajja kuddamu kugisoma naye kugambye agenda kumaliza nga Thomas Sankara just mark my words kwanza enkola y'aba capitalist njimanyi if you want peace they give you peace if you want force they give you force boka stababera ne munansi ali redo bakolera ekyo babera bakumaze esaawe no mu Burkina Faso nagabe balina akabinja kabaita JNIM akabinja ako kali ku interests za France ate na America nejja nebyegattamu naye weeri oshegera kati ya Uganda Museveni taina stand yonna His Excellency Kyagulanyi ayimiridde okulwa democracy ne human rights amuli step ahead yalina abantu kati bano tebasobola kutunuulira ku luno n'okuba bantu wabula ekyalemesa mu 2021 twalina endagaano zibaite tunasayininga ate naye yatanafuna mandate y'abantu bulungi nga tanagifuna kati wamala okugifuna bwati endagaano zonna asayininze ku lwaffe bannayuganda zonna era aba capitalist bazikkiriza kakati bwe bamaliriza bakugamba oyagala kitukuwe mundu oba muddayo mu kalulu ne yalondawo kalulu n'agamba tujja kuyiwa musayi mu Uganda katuddeyo mu kalulu wali wakugambira kanoonye mu bungi tukalonde mu bungi tugenda kakuma mu bungi oba oli mu American foreign policy yiyo kati wali walina okakasa ekintu ekyo yensonga lwaki kati weewuunya nnyo lwaki Starlink eyo eri awo kati ndowooza mutegedde ensonga lwaki weeri okitegeera kati era bano ab'amagye ne bajja ne bagamba bannange temuteekawo parallel tallying centers stupid babiganye bannamawulire siffe ffe kye batugaana kye tukola kubanga ki akalulu kalina kubeera free and fair wemma bakakasa nti kagenda kubeera free and fair lwaki ffe mutugaana okugatta ebyaffe okitegeera lwaki ffe mutugaana okugatta ebyaffe wekana bakabeera free and fair wali walina kikakasa ekyo nti kikola wali nga tuyita mu police ye kubanga revolution yayita mu police ye waliwo gwe kikakatako okukakasa nti result ezirangiddwa zeze ntuufu wali twayita mu police ye ya democracy okitegeera twayita mu police ye ya democracy just gwe munansi gwatagimanyi ensonga lwaki Museveni abadde akozesa gundi obutamanyabo akusiriwaze bakugamba a true liberation starts with your mindset kasito obongo obujja mu mental slavery oba maze kati nze takyasobola kunsiriwaza tosobola kintu kyosobola kunimba kyonna kalulu ka Uganda kati tewali kati namwe aba infinite class mbakakasa kati namwe muyize yali gwoba ogenze ku gundi tebaddamu kusiriwaza nti akalulu ka Museveni gwe just gendo downloading American foreign policy ogenda kulaba kino ekintu wenna kijje kibaita democracy and human rights okakase nti akalulu kano sika Museveni wabula naye abadde nga akakozesa kufuna legitimacy ajijja mwani mu capitalist muchegeera Museveni akalulu abadde akozesa kufuna legitimacy mu capitalist naye nga yakuterawo bachali bavuganya ye yabeeterawo era yabeera ne result zenga aziwandiise nagamba kuno besije nkuwayo bweziti ko besije nnyo mpa nagamba kati Elias Lukwago gwe road mayor nti ye kati Lukwago tukuletera engine yogenda kiwulira abasajja ebifo byonna babadde babiwangula nenga si mu kalulu Museveni bamuwandikira buwandikizi listi ne bagamba ku road mayor twagala Elias Lukwago wanogenda kuleta ono wetulazeraze ku kibuli yensonga lwaki yatuwe enamba eri mu parliament yetaddeko ekibuli kati kuluno twagala nga wekirina okukola nga wekiri wekitakola nga wekirina okukola tugenda kwekalakasa era still tuli mu police ya America nkugambye
senga tusitukane twekalakasa waliwo alina okuactivatinga ekintu ekyo kakasa ti Museveni taddamu kutta bantu bagenda muteeka mu sanity kiddamu bagenda muteekamu obwongo mutwe okitegeera bagenda muteekamu obwongo mutwe kati so ekintu kino kyenjagala nnyo munnayuganda okiteeke kugambye nkya tugenda zisplitinga democracy katugenda kuddayo mu topic yaffe ya democracy tugisome tegere munnayuganda democracy ono omukozesa otya senga Museveni abeera takoze ekyo okola otya then Museveni bana bayingiramu mukuba bamukuba batya oshegere ekintu ekyo bamukuba batya ate Katumba okuba waaki Katumba muleke Katumba muveeka ali ku business ye fetuli three side tulina two sides you are either with us or not with us gwe wali wa people power pika omulimu gwoyina kati task gyoyina kuba nsolima eziri mu people power zitwagala be ye task gyolina kuba nsolima zino senga zinafuna kadi yaffe ate kigenderwa kyaffe kya democracy bagenda kitulako okitegeera tusomesa protest vote bote bagisomesa akugamba nze ngenda kukulwanirira mwifo kyo kugamba ekigambo weerwanirire kikyawo mu American Foreign Policy kikyo weekiri ye human rights kikyawo weerwanirire ne kati yakwata obuyinza buno n'abuwamba n'abwezzaako nagamba nze ngenda genda eri ono Ssemujju abagamba nti fena mu Uganda tuli basibe naye nze ndi musibe ayogerera abasibe abakuyingizaamu zikodi zaabwe mutwe gwe always we batyo baddenga babikola nga tebakulaga kituufu according in line to these charters tebabikulaga bonga bayola musimbi eyo kirasi gye twagala okuvako nkugambye task gyoyina gwe nayino mwana wa people power ng'oyambala nganze to identify ensolima eziri mu people power ne nuupu okubembwa ate kuba ku mutwe bakuba n'abagamba nti osimanyi okuba kibiina otaasa kibiina bali kusiima nga tumaliriza ne kati essaawa eno nga bakyalina omugaati mu kamwa tebasobola kukusiima kugambye kuba ku mutwe ng'ensolima ya mpuga ye mwagikola zonna mukube kugambye Zahalulika is an agent of Lukwago kati buli bwe bulaba nga alimu luyikalizimu kuba tottira muntu ku liiso order ya Commander Shama kati buno bwa P2N P2B boto bunyega kimanyi ogenda kuba obufunidde content kati gwe manya nti olinye kirasi okitegeera manya nti gwe olinye kirasi bo balina kwogera ku ggwe gw'otaasa kibiina kyolina okukola wabula essaawa eno ate ogamba nti nawe ogenda tutunula butunuzi nawe gwe kenyini tetugenda funa kigendera kyaffe according to these charters nga we zigamba tetugenda kifuna kubanga ki ensolima ze tugenda okubanga tuleese okitegeera we tunagambye nti kati waleno ku activating human rights according to this charter ya American Foreign Policy America gyakubembwa bo bajja kugamba kakati katugenderi mu parliament tumu challenging nenga ate wane kugamba human rights tegamba kulwanira mu parliament ekugamba human rights gwe omuntu gwe bo bajja bakubira embwa Kongo bakikoze era bakugambye endagaano ebadde security for minerals mu Uganda kina kubeera democracy and human rights for minerals ye deal interests zaffe mu bo democracy na human rights gwe tulina kati bo batwetaaga mu minerals zaffe Museveni ekyamusayiningisiza endagaano eyo n'aba China security oba sente okitegeera aweeyo ki ezaabwe kitegeeza ne Museveni naye na interest mu Bachina kutubba n'Abachina balina interest mu Uganda kutwala bya bugagga katwagala bino by'obugagga Museveni byawadde Abachina tubibajjeko tubiwo mu America yatuwe democracy ne human rights then we tunamala okubifuna njaba bulire ekiddako ono mu America tusobola mufunza tukisobola ne kati essaawa eno tumwetaaga nnyo naye ate naye atwetaaga nnyo kati tuli 50-50 naye no 50 eje tugenda okumuwa wano tusobola okugikendeezaako n'asigaza 30 awo n'abeerawo mu 30 n'azannyirawo fe bannansi ne tufuna 70%. Ekintu ekyo kisoboka. Just kye tulina okukola tusoke tumuwe 50 tujjeko nakyemalira. Bwe tumala okumuggyako tugenda kuddamu tukole ekintu kye bayita civic education. Tusomese abaana, tupromotinge Uganda yaffe, tupromotinge talents, tupromotinge brains. We need brains, not education. The education system mu Uganda erina okukyuka. We need brains to identify brains ze tulina mu Uganda. Brains mweziri. Okitegeera? Then kati waliwo gundi ezimu ze tulina nga zeetaaga professionalism awo tujja bapromotingirawo bano tujja bafunza nkiddamu bano tujja bafunza but of now tetusobola okitegeera wabula tulina kukola ki
tulina kuyita mu policy yabwe ya democracy and human rights in exchange for our minerals. So toda mugenda kwezo zebu ne bakusiriwaza abazungu we banajja ebyobugagga bafe bagenda bitwala. Ngadi wabibalemesa. Nga wali balemesezza ki nga bakyetaaga. Ngani yali abibalemesezza. Jasi bakubulya gwe just mugambe mbulyayo omuntu omubwati yalemesezza omuzungu okutuukiriza interest ye omubwati. Kubange yakigezaako bali bamuyita Emperor Haile Selassie wa Ethiopia. Naye ate wetwogera olunaku olwaleero Ethiopia balabye nga economy tekyasobola ne bagamba tukkiriza America tuwanise era Ethiopia bagikutte ne bagiteeka mu East African Community. Nakuga East African Community eyo je Great Lakes region eri under control ya America. Kati kitegeeza Emperor Haile Selassie byalwanirira Ethiopia baleme gikolonizinga omwana yagiwaddeyo ng'alaba Ethiopia tegenda maaso. Kati yagala egende maaso olina kwekwata mu capitalist. Okitegeera olina kwekwata mu capitalist. Era Ethiopia egenda kulonda. Okitegeera Liberia nayo tebagikolonizinga. Naye Liberia we wagenda n'okubeera base ya America ekyasinze obunene mu Africa bagenda giteeka Liberia. Bamaze dde okusayininga. Ekyo bayita mu America. Kakati gwe muna Uganda ng'olina dictator akutte ebyobugagga biwadde mu China otula ku live zino olwokubanga ofunye akazinda n'otandika okulimbalimba banno batambula ku interest. Waliyo professor wa mweyo yenna akanula amaaso n'aleekana ne yeesiimula n'entuuyo naye nga byakusomesa bya kisiru. Talina wakooti nga wonna akozesa mutwe gwe. N'omubuuza dada tusobola okulemesa abazungu bano tuukiriza interest zaabwe nga tazikulaga. No, Ethiopia si dictator. Wa Ethiopia si dictator bannange. Lwaki? Ethiopia terina police gyerimu. Terina tebagikolonizinga. Kateso akugamba mbo wetambulira kwatoso agigamba nti Ethiopia dictator nga terina police gyalimu. Wabula kati yakyuzinze bukyuzinzi n'agamba kandiringe ne ba capitalist. Kati bagenda tandika nabo kuba akalulu. Okitegera kiraba ekintu ekyo. Kugambya atuuyana n'omugamba kooti nga wa abantu wonna yababuuliranga njiri kasita akyamukabeeranga pasita shankara biki n'abeerawo nga byayogera tobitegera w'omugamba kooti nga talina wa kooti nga kugamba goli theoretical nnyo naye ate fe abali theoretical biraba bisooka mu theory ne bigenda mu practical. Kati wano mbasomesa theory bit ey'akalulu yiiyawo ogirabye. Nkusomesa theory bit of human rights yiiyawo ogirabye. Okitegera yiiyawo ogirabye. Kakati essaawa eno wetulaga okoze eki okitegedde kati otegedde nti akalulu si ka Museveni. God gwe yakutte oyo bano abakapitalist mbagambye bo babeerawo ku byanfuna baagala ssente balinga mayembe bakapitalisiti bano. Kati y'ensonga lwaki bagenda kukola kyonna okuyambako gwe munnansi okwezza entebe eyo ogula endagaano ze basayinize ne His Excellency Kyagulanyi. Kugamba His Excellency Kyagulanyi yasayinize endagaano ezo. Ebbanga lyabadde agenda mu America, ebbanga lyabadde agenda e Bungereza yasayinize endagaano ezo. Naye endagaano ezo tujja zirabako nga tumaze okuggyako kizempa. Temusooka kukola mululu. Kati ebe Museveni byaddawo n'akusiriwaza Kyagulanyi atunda Uganda mu bakolonialist musiru nga yewe yagijja mu bakolonialist. Nkugambe bilifu y'abakolonialist agure bo bakkiririza mu byanfuna sente bo interest zaabwe ziriwo ku byanfuna. Yensonga wakina kwaze nti be balidinga ne exploration y'ebyobugagga be balidinga ne scramble for and partition of Africa. Bo badiringa mu byanfuna interest zaabwe ziriwo byanfuna oba tolina byanfuna tebajja kukolagana naawe tubabuulira. Naye oba olina ebyenfuna bajja kubira omuntu paka kuwulira bubi. Yensonga lwaki Sudani bakyaleekaana nnyo belief oba ideology y'abacapitalist ya byanfuna. Basose ne bawumuza South Sudan ne bagaba kasooke tumalirize Congo kuba Congo eno erina ebyobugagga bingi nnyo ne bajja ne bamaliriza Congo. Kati bawumuza mu South Sudan bali Uganda kubanga Uganda esinga South Sudan ebyobugagga ebingi. Kati ideology yabwe gye twagala okukozesa bagiyita interests zaabwe za byanfuna. That is them. Todanga ono wemenya gwe bakuuza wize capitalist bane bo bongo bwabwe kukasofu n'omuntu nga mindset ye ya byanfuna yabeera capitalist. Okitegera lwakuba capitalist ono kyemwagalako ali fair mu kujja banene abantu bano Abangereza bakwata ettaka enzizi
entobazi entobazi ebibira nechi n'ensozi bzaabwe mu buwandiike ebibira n'ensozi byaba capitalist nkugambye omungereza omumerika yakyenyigiramu mu 1962 n'akyenyigamu kati nekitegeeza basharinga ebintu ebyo n'abangereza babisharinga netolabangako nga bagobye muntu mu bibira tolabangako nga bamugobye ku ttaka tokirabangako naye olunaku olwaleero omukomunisi gwe bayita omuchina akwata emmundu n'agoba abantu ku ttaka omuchina. That is how deadly these communists are. Naye ono ye kasita interest zete zibeera threatened kasita wabeerawo peace yensonga lwaki nkugambye aba capitalist bo bakkiririza mu human rights baabo eyo article gye bayita democracy and human rights revolution yaffe we yayita that is the rule the revolution before twaita zino core values zireke naye ate naona agenda mu vision yaffe they are going to promote this abalina constitution ya NUP they are going to promote this. This is a capitalist policy. Okitegera ekintu ekyo. So, ebintu bya America si byakuzannyamu. Bino Museveni byabasinikira amanyo. Direct intervention. Nkiddamu. Akalu mwebali. Oba ayagala, oba tayagala mwebali. Naye kugambye no event gwe munansi gwagenda ogikola. Bagenda kubeerawo nga batunudde bwe bati. Bagenda ku interveninga bakutunulye bwe bati. We bakutunulira. Wota participating amukulonda kitegeeza toweetaaga kumanya. Ne ogenda no participating mu bungi kitegeeza ki nti ofaayo ku democracy. We bakabba era bagenda kubeerawo nga bamulaba nti ono bamukubye akalulu akabbye. Kati bagenda kulinda okola ekiddako. Ekiddako ki? Kwekalakaasa. Human rights. Then wotandika okwekalakaasa bakugambye holding governments accountable to international standards. International standards zigamba we bakubba akalulu tokabbanga. All power belongs to the people. Webeera basazeewo beerondere. Bwe baba bagambye vaako. Basi tuso okwekalakaasa olw'ensonga tebaakulonze. Kati okuba baaki? Bakubira embwa. Oshegera, bakubira embwa. Nkugambye ekibuuzo always aba P2N aba P2B kye babeera nakyo bakugamba lulingi kyogamba Museveni kasookedde ngatta abantu abazungu abadde tebamulaba. Tubadde tetuyinaawo muntu activating endagaano zino endagaano baza activatinga bu activatinzi. Besigye emirundi ena gya challenginze Museveni. Senga agenda na activating endagaano ezo. Senga Museveni yavaako dda. Naye mwali mulabeko Besigye nga bamubye akalulu n'akola His Excellency Kyagulanyi byakoze. Ye always akola kintu kikumalamu amaanyi. Tinewo nekalakaasa tekisoboka. Nga ina bachali bawo balukwago ababbe ettaka ate ne bakulaga nti be ba Jesus. Or that is politics at play gwa badde batuzanya. Bana basajja tebabira nkondi bagala kujja ko government. Ekiteba kikulimba. Kubanga tulu ya Museveni yabadde akozesa badde bagimanyi. Twina bogerako. Infinde kilase byekola. Kubanga obiba agent ba fisadi democracy. Abo tubogerako. Oshegera. Biba agent ba fisadi. Tebagenda nko ku challenginga policies zino mu policy makers. Uganda ine ekintu kye bayita deep state, a state within a state. Weri deep state bebano ba policy makers. Kubanga Uganda yo nabagamba etambulira ku bintu bibiri. Uganda ina policy bisatu. Uganda ina policy ina ne system. Museveni yabagambye the system is dead. Yabada ategeeza ki? NRA mfu. Ne system efetya efira ku policies. Policies ezikola system. System ya national unity platform je twagala okuzimba. Eina kubeera ku mpaji eza policies. The capitalist policy. Nga tubesinga kuki guidelines ezatuwebwa mu Royal Charter esawe eno gye bayita Commonwealth Charter. Guidelines ezatuwebwa mu American Foreign Policy of 1962. Fetuka yakuda mtu sayiningere endagaano eno. Alabika amaze no gisayininga. Kwa president wobojja osayininga endagaano eno policy no gamba nzikiriza okugondera policy eno na bulika kwa kuliza akalimu. Senga njimenya mumukolenga policy wegamba kubwa. Museveni yabisayininga under Reagan. Kati His Excellency Kyagulanyi alina okubanga abisayininze under Biden then ne Trump. Kisinzira government ene egenda kugwira kwani ku Trump. Trump nabagambye azze kubimaliriza. Azze kumaliriza kintu kye bayita de-dollarization akukamanyiro. It is against the American interests ze basayininga buli nsi eyasayininga kweno charter. Nga eyingidde ekintu kye bayita de-dollarization nga eyingidde BRICS egenda kuwa. Mark my words. Bagenda kumukuba.
buli nsi ng'alya ku ssente z'omu America ng'oyingidde kino bagenda kukuba ekigenda okutaasa kiri eki bantu kubeera ku sayidi yo kubanga yo poliisi yaabwe ekolera ku bantu yensonga lwaki ffe we tugenze eyiganga ate kisituse kati ate Kizempa alwanyisa bantu temuddamu kwebuuza lwaki Kizempa alwanyisa abantu okuŋŋaana amanyi poliisi weekolera omwana ayinza okugambirawo nti kati biggwera wano ng'agenda dda n'abagamba b'Amerika tunaba tunaatera osemberera akalulu ngi activating ne bagamba woogambye kati Museveni alaba bakuŋŋaanya agamba omwana ayinza otegulira wano abaana ne ba-activatinga human rights n'enkubwa kati yensonga lwaki Museveni yo always temuddamu kwebuuza lwaki always abadde alwanyisa abantu according to this policy. That is how it works. Alwanagana n'abantu ba bulijjo bali mu kulwanagana nabo kubanga poliisi ekolera mu bantu ba bulijjo tuyinza enamba ziyinza okuwerera awo ne tugamba kati vaako kati tukooye kubanga olwedde twapuruvinga ddani twamuwangula ate eri gyagenda eri His Excellency Kyagulanyi Museveni tamanyi biki bye bawogera kati ayinza okuba nga baateesa tugenda mutegulira awo omwana n'agenda n'akategula nimba bagiyita protest vote tugenda mu protest vote twayita rematch kano ke kalulu akasembayo under Museveni gwe munansi olina okuactivatinga human rights tugende wali Museveni tasobola kulwanagana n'abacapitalists tasobola kulwanagana n'Amerika tabali tasobola nga yabalwanyisize Congo oba yabalwanyisize Somalia tasobola just fe tugenda kukola according to this policy mbagambye encha tugenda kudda tusome democracy topic tugimalirize omanye biki byogenda okukola under democracy tumale tujje tusome human rights otegeere then omanye nti enembwe egenda kuwa wano so taddamu kubatiisa ebyo akalusika ke revolution yayita mu American foreign policy so allow me to end here wenna agenda ate nenkusomeseza ebirala wabula tubeera tumaliriza ekintu kye bayita human rights tugenda kukiryanga policy eno weekola bagita prosperity enkulaakulana under this tukozesa ebyobugagga ensi byerina ndowooza zino interest zaffe we ziri ndowooza gya American foreign policy eno eri clear tulina prosperity enkulaakulana weeriyaawo bagenda tukulaakulanya tutya they support economic growth through supporting investments increased investment America aleeta sente ze n'aziteeka mu nsi yo takolanga mu China nti omuchina agenda kubbako minerals zo agende refinery aziteeke ewaabwe Omumerika ye akwata sente kati ndowooza kino mukyala lwaki Museveni oyo abalaga nti yaguddewo eyo gundi eyo simanyi wagagayi yagiguddewo abasiriwaza busiriwaza Omumerika prosperity yakwata companies ezize n'aziteekaawo gende Congo olabe Bill Gates company bazitaddawo JF Bezos bazitaddawo e Congo bannansi ba Congo bajje bafune emirimu ezo company then products ezimaliriziddwa zibajje okutunda ewaabwe oshegera zibajje okutunda ewaabwe wano Omumerika akugambye prosperity enkulaakulana then bayina ekintu kye bayita global development bino tugenda bigira nga tumaliriza kati saawa eno nkugambye wali security twavuddewo katuli ku democracy wetuli then bino ebisigadde tujja birowoozaako nga tumaze okugjako Kizempa nga nze Shama nze Minister of Foreign Affairs manyi bino engeri gye bikolamu manyi prosperity eno tugituukako tutya development tugituukako tutya it is our interest versus theirs tulina okuddamu tutule ku mmeeza kati His Excellency Kyagulanyi wadde yasayininga nabo endagaano tulina okuddawo ku mmeeza kubanga prosperity esooka ku democracy waliwo endagaano zeyasayininga nabo kakati wetuba tudda ku prosperity balina kusooka kutuyambako kujjako Museveni wetumala okujjako Museveni then tulyoke tutuule tuddemu tulivokinga ekibayita prosperity tulyoke tukirye ku development bingi bikyeyongerayo wansi bikyeyongerayo nenze just mbadde njagala kulagako eno wetunaba tufunye time kuba ndaba tulina obudde butugoba speed kati guno omwezi guggwako omwezi ogujja waliyo nominations kati tuba tuyingidde ate protest vote kati simanyi batunabeera n'obudde okubiyiga byonna naye nga democracy wetuli kasita munategeera scope ya democracy kyekisinga obukulu ne bya prosperity tujja biyiga nga Museveni tumaze omujjako tujja biyiga eyo ye Uganda His Excellency Kyagulanyi gy'abanyumizaako eyo egwa mu kintu kye bayita prosperity nga tukozesa policy eno okyegeera eyo prosperity embi gye twetaaga okyegeera egwa mu kintu kya American foreign policy wabula Museveni mubbi prosperity ye abadde agikola kulw'abantu b'ensonga bakyakugamba protecting the gains okumala okutubba kati baagala be protecting naye naffe tumugamba
ni Uganda now. So twogeremuko bannange leero nebakeko nga bukyali musobola okusindika request tujja kutandikira olunaku olw'enkya. Mama Kampala ye Honorable Shamimu Malende. Bannange mukulikeyo kulikayo Mama Kampala. Bannange kumbaga tekubula musiiwuufu akatalekeka. Akatalekeka kaakano. Akatalekeka kaleero kaakano kankabaye kavudde Iganga. Akatalekeka yiyo sayini empya asikeeko. Akatalekeka siwe wenna kajje. Naye akatalekeka bannange mulindeeko kugenda akatalekeka kaakaawo kavudde Iganga. Wabula kumbaga tekubulako musiiwuufu naye leero tuwonye omusiiwuufu w'oku mikolo. Kati senga yeekukuutiriza buli wamu buli waabeere wali president yeekukuutiriza abadde asobola n'okugobawo Babi First Lady yaafu kamera zimukwate. Okitegeera naye leero bannange tuwonye omuntu oyo Zahara Luyulika. Senga abaddeyo yandibadde yeekukuutiriza bayise ba MP naye naye mwandimulabe ng'ayimiriddeawo asobole okufuna kafaananyi. Naye leero Mama Kampala tukwebaza olwa humbleness. That is why we love you our Mama Kampala. We love you so much. Kumbaga tekubula musiiwuufu w'okumbaga leero baamulese. Guno omukolo gw'Iganga abaana b'Iganga mwe mulidde empanga omukolo gwammwe tegubaddeeko musiiwuufu Zahara Luyulika. Naye abakubeerayo mwandirabe pressure gye yandibataddeko nga yeesonseka buli wamu. Allah mwe temumanyi Zahara. Oli omwana yategeera kamera. Ayagala kamera. Alinganga ba Elias Lukwago. Wuwi ebyo. Naye Mama Kampala she is very humble. Teyabaddeyo. Yesi bawesi bimu family bamulaga nti toli wakika bamusosola. Naye alemezaamu ayina emputtu ayina ebigendererwa bye. Wamputtu Iganga teyabaddeyo. Emputtu eyo. So banange you can send in request netwogeramu kosobola okwogera kyonna kyoyagala. Naye mbagambye siraba omuntu yenna yenajjamu kuba KCC etojjaawo paka nga tufunye kye twagala. Siraba omuntu yenna yenajjamu ku Zahara Luyulika. Zahara Luyulika mubbi tojjaawo awe tuli. Wabula kyembasaba kiri ekintu kimu bana abaana ba P2A ne P2B temubanyega mugenda kuba mbadde mileage. Fe content fe tuliko we are called the infinity class. Above our class there is no other class. Below our class we have P2A and P2B. So we cannot discuss with them. Tuwadde mu American foreign policy. Abo ne babuuza nti kwa values za national platforms eziriwa tebasobola zikubuulya. So kati ng'otandika okuyomba naabo ng'omala dakiika 5 okola video ng'odda mu abo wama respect Patricia respect. Ennaku zino nze ne Patricia tuli bwe tuti tosobola twawula tuli tuti ukitegeera ekintu ekyo. So banange you can send in request ba moderator muleeta abantu waggulu twogeremuko. Leero njagala ssaawa 5 zennyini nga mbasibula neebake. Ssaawa 5 mwe mugano sindika request mugano okwereeta waggulu naye weziwerera ngenda bayi wawe munaalemezaamu. Moderators bring in people bannange we talk ko. Omwana wattu kamubadde sinnamuteekako. Omwana wattu mbadde sinnamutimbako ko. Njagala nnyo mutimba ono omwana wattu. Mama buko. Bannange leero maze nga bukyalimbawo time emala muganya okusindika request. Naye we saawa z'okuvaako ezituuka saagala muntu asindika request. Ekyo nkibabuulidde. Saawa z'okuvaako ezituuka saagala muntu asindika request mbu ajja kwogera. Bamoderators muleeta abantu waggulu. Bamoderators muleeta abantu waggulu bannange. At 10 minutes ezaki sibongera tumaliriza bannange kiasi ewedde. Buli lunaku tulina okusoma. Saagala nnyo mu nkamule. Moderators muleeta abantu waggulu boogere. Wate wali ayogera we call it edde tusiibule.
Je mugamba sina moderator n'omuwano. Ozereti Morin. Nenda bagamba sawa kilasi zetandikiramu zibeera sawa 2 zennyini.